Omukyala atakuse sex muyombe waka emmere esiriira enkoko zifa embuzi zizaala omwana gumu embuto zivaamu n'omukyala embuto zivaamu ng'obuzibu buva mu nsonga z'ekisenge. sayansi atulaga nti omukyala buli amazzi gano gamutuula ennyo ku mugongo atandika wabaawo homoni wabaawo ekirungo ekimwambala eky'okuyomba ekyobusungu n'omusajja oyo alwawo okwegatta oyo otandika okola ng'atandika okukola ebintu bitajja bwaba maneja ku mulimu atandika okugoba abakola obulungi n'alekawo abakola obubi ng'obuli obusungu bujja ate ne bujja mu kiseera ekitali kituufu. Kale nkwaniriza ku Celebrity Track mulundi guno era ndi ne Kojja Kitonsa bakitonsa Habo Group era bakutegeeza nti muganda ng'omwami omukyala ali eyo nga ebintu tebitambula bulungi mu maka amaanyi gano gakola kyamakulu nnyo weewaawo naye tuli mu swawumu abasiraamu Kojja gwamanyi salaamu ewe lunagita olumwana ngamba okoze otya era ebintu ebimu obirekano tujja kusooka tubalamuseko n'ekiramuso ekisinga okubeera ekyamaanyi nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu oddamu buzi nti waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu mu kisiibo kino ngenda siramuka Kojja siramuka kubagawe lwakuba nti mwe temukimanyi naye eddiini eyasooka ya busiraamu eyasookawo Adamu musiraamu wano we wati kati awo amaanyi gali gatandise kati Kojja ssebo onkakasa nti eddiini eyasooka busiraamu kati kyogamba mu kisiibo kino muswawumu ngende n'akasoma eno ekikwetaagisa kiri ekintu eki emirembe gyakyuka kati otuzaala omwana oba busiraamu oba ki naye buli mwana kati asitayirirwa kati ogenda bitudde okutayira bali bamanyi nti kwafe basiraamu fekka naye kati bw'ozaala omwana kali kakyayi kenanywako luli wakuba leero nsanze ngenda kukakuwaako sinza butakakuwaako bwe nava wano sinza butakakuwaako nyinza obutanywa naye gwe nja kukuwa awo nze mbandisitedde kuba we nava wano mukyala yambuuza wayitiddewa vaawa kyate kozi era nakuwa kano kena kali mukyala kavimen plus waliwo kano waliwo amajaani gali gewamba waliwo amajaani gaffe gano waliwo kasukaali kaffe kano ka organic omwana agira afumba kacaayi awo kacaayi olwedde weekali omwana mugamba tuweereze kacaayi kaffe omwana agira ate yaleeta kacaayi ako mugamba agira yaleeta kacaayi Kojja nkwaniza olunaku olwaleero amiina neesimye okubeera ng'ompadde omukisa guno tulina okuba nga tutambulira wamu ffenna abakitonsa Habo Group be bateeka mu kasimbi wano ku Celebrity Track era ensonga nezitambuza mpola mpola era nga mulundi guno Kojja agenda kuba nga asomesa ku bintu eby'enjawulo tetugenda kugenda nnyo wala naye twagala tusome ku bintu gwe kyowulira nga kikwatako naawe ogambe nti enamba y'essimu eri wansi awo ojja kukubira ku Kojja olunaku leero Kojja tugenda kwogera ku ki ndoyo njagala kwogera ku bakyala n'abaami bonna wamu ennaku zino obufumbo busasise naye nno mwattu ebireetera obufumbo okwonooneka obimanyi sajja tatwala buvunaanyizibwa bwe n'omukyala tatuukiza buvunaanyizibwa bwe generally ffenna abakyala abaami n'abakyala tulina obuvunaanyizibwa bwaffe mu maka naye obuvunaanyizibwa obusinga mu maka abantu abamu bamanyi nti sente yemala buli kimwe waka sente nze bwebaawo buli kimu sente tukikkiriza nti erina kyekola mu maka naye waliwo ebintu ebisookerwako ebireetera omusajja okufuula omuntu ssemaka amaanyi gano ag'omu kisenge ekisenge ky'amaanyi nnyo okusinga sente ze tulowooza nnyo omukyala atakuse sex muyombe waka emmere esiriira enkoko zifa embuzi zizaala omwana gumu embuto zivaamu n'omukyala embuto zivaamu ng'obuzibu buva mu nsonga z'ekisenge sayansi atulaga nti omukyala buli amazzi gano gamutuula ennyo ku mugongo atandika wabaawo homoni wabaawo ekirungo ekimwambala eky'okuyomba ekyobusungu naye gwe gamugjeeko naffe mu basajja n'omusajja oyo alwawo okwegatta oyo otandika okola ng'atandika okukola ebintu bitajja bwaba maneja ku mulimu atandika okugoba abakola obulungi n'alekawo abakola obubi
ng'owuli obusungu bujja ate ne bujja mu kiseera ekitali kituufu. So njagala kwogerako ko abaami balina ensonga bbiri ezibasumbuwa. Esooka ya size. Abaami size ntono. Mabega bonna nagenda ne nkyogerako ko ne babaawo omuntu omu eyankubira essimu. Nanga nti Kojja. Okimanyi nti nno nga wayambudde abasajja b'e Kampala abasajja bonna mu ggwanga empale. Onoonyako omusajja ayina size n'akubula. Omwana nna akakyayita kaleese naye kacyayi ako akaleete nga takatabudde tujja kukeetabulira atuwe buli ebikola. Atuwe tugenda muwaako enjawulo ako kazzeeyo atuwe mazzi gabuguma. Ffe tugenda kukeetabulira. Abasajja mu Kampala wano ne mu ggwanga lyonna size yalagawala. Size eyo abasajja ekibaleetera okukendeera naga nti abasajja numbers ezisinga obungi bakozesa masturbation. N'omusanga omusajja nga yeenyonyogera. Abamu abatakozesa masturbation bafuna wet dreams. Abamu balawa firimu ezo ez'obuseegu ze tuyita ezo blue movies. Abamu mudownloadinga pornography ebifaananyi eby'obuseegu. Kati buli omusajja lwasituka nga tali mu bbugumu lya mukyala waliwo emisuwa emitono gye tuyita seminiferious tubes. Emisuwa egyo gibula kuba giba giyimukidde mu mpewo. Baagikola nga giteekeddwa kuba wali kabugumu. Buli giyimukira mu mpewo emisuwa egyo gibula. Kati emisuwa egyo bwe gibula omusajja atandika okweveera kuba gye gisapootinga maso eri omusajja. Eno gundi yaffe kinywa. Kati bwe kibulako support kitegeeza kigenda kuba kitono. Kifunde. Era abamu ajja n'akugamba nti bwemba siri mu mbeera zange bwemba ne mbeera zange za bulijjo mba mutini nnyo. Kyokka bwe nfuna omukyala kakyukamukko naye katono. Kitegeeza omuntu ono embeera ze zaalimu si za bulijjo. Embeera zino zayimiriddemu. Sawo jangu okole tofaayo jangu ofune ko package. Musawo nna. Yonna. Jangu ne package. Jangu ne package musawo nze. Jangu gikime musawo. Kino kye kigenda okugira. Abaana amanyi tulina musawo tukolako wana bakyala. Onajja bakolako bulungi. Jangu musawo. Musawo jangu. Jangu tubuuzeko kale. Wano toyogerereeyo. Jangu musawo. Musawo katukulinze kati. Kagenderako. Waliwo akabeereyo gye kali. Neno Kojja ekifunga kiri bize nnyo abantu ddagala nga bagulira ddala. Wa Kojja abantu ddagala nga bagulira ddala. Abali eyo mukanda wange nze wedda mmanyi nti nze ndi obulungi naye abantu ensonga bazikwasaganyiza ddala bulungi nnyo omwana. Byonna ebigenderako bijje yagala divorce nkuwekka kyali tugenda kuweesa maanyi. Bakateekemu kaliwa kano kati njagala tusomesa kutwadde ku nsonga ya size. Abaami size eyo ekasitembeera eyo etuukawo omanyi ebintu tunyumirwamu ffe wano okendera mu size. Mukendera mu size abaami batandika okwenya ate n'okukendera kwa size kuleetera obunafu bw'omusajja. Kuba omusajja agenda nabo omukyala ng'ayimiridde kyala munene hips kweziri bams kweziri kyala ayambadde legging olubalaza kweluli ettama kwenaga nti sijja kugenda eyo omanyi abakyala kati ennaku zino bambala engoye nga ziri speaking environment zoogera kukigenda mu maaso ttama kweriri lubalaza kweruli omubiri kweguli. Abakyala bafuddeyo nnyo okwefaako era abakyala twabakolera kamubiri habojeri. Kambiri habojeri ako kennyini katuweeko kambiri habojeri ne tubawa ka slimming jelly mubiri habojeri tuwanika slimming jelly. Kati kano tusooke kano kamubiri nti omukyala ne bw'oba olina akatone nga katonotono tekalabika kano bw'osiigako ettama olubalaza lujja buli kimu ekitambula bulungi nnyo kasika omubiri. Kano omuntu ali eyo atulaba osobola okufuna ebirungo n'okeekolera. Nze omanyi naga divorce nze ndi musawo osobola okufuna ebirungo n'okeekolera. One osobola okufuna castor oil abamumanyi ensogasoga
ensoga soga zabiranga mu kyalo kati bw'ofuna castor oil then n'ofuna fenugreek ebikoola ebyo ebya fenugreek genda okinoonyeko mu Luganda bakiyita batya then ne tufuna ne magejjo ne tufuna mubiri oyo mumumanyi ne tufuna omukuza ebintu ebyo 5 obikombayininga nosobola obiteeka mu oil kubaami tubateera mu oil atera kuba bwati omwami asprayinga busprayinzi wali no sprayinga omala okusprayinga n'omassagingako katono nnyo ku size sajja n'oyimirira nga bakulengera kojja tabula akacaayi olwaleero lolukulu kati omusajja toddamu kwenyuma nti ate sayizi biki osprayingako akantu ako n'oba ng'oyisaako buyisa bulungi nnyo sayizi tubagattirako ne kambiri ako akatono tukabagattirako akazigo kafaako kambiri akatono kubaami abaami package eyo ebeera bweti tugikombayininga ebeera bweti olwo bino bikola ku sayizi entono mubaami saate naawe omukyala tama yaffe omunene kati akokko waliwo abantu abafuna omugejjo nga gundi yaffe eri muwala waffe oli teyabula lwakuba mutono omubiri gumanyi omubikka tusooka kusala lubuto nyama eri nebeera yokka omuntu wa buli kitundu kyonna ekibeera kyokka embeera etambula buli kimu kyeyawudde waliwo omwana yayimba akayimba yali sinza njagala buli kitundu nga kyeyawudde yalirema nga yakajja kati buli ekitundu lwekyeyawula kati buli kitundu lwekyeyawula buli kimu kisayizi yakyo ekomawo n'olwekyo abaami kano osanze kano tekaliiko gundi lebo waliwo oluusi omuntu ng'akugamba nti kojja nze akantu kange kampeereze ng'omutasobola kusoma kiriko nga bw'obeera nako osotambula nako mu takisi bulungi nnyo newako omukyala wekikwatidde omwami mugamba atandika kuwulira ng'ekyali kigonda kitandise okukola ki okukaluba so abaana ab'obulenzi ku nsonga ya sayizi eyo ebigireetera okukendera kyekiri buli tuluzinga emisuwa egyo gye tuyita seminiferious tubes buno obusuwa obwo obutono nga bw'olaba nti ku maaso kuno kuliko obusuwa obutini obusuwa obwo butini kati ku sayizi ey'abaami tubuyita bu seminiferious tubes yes kati obusuwa obwo bwe bugaba vibe bwe buleetera ekinywa ekyo okuexpandinga bwe kyexpandinga obusuwa obuleeta emisuwa giri eminene obusuwa buno obutono buyambako ekinywa okuexpandinga emisuwa giri eminene kuba buno obusuwa buno buseminiferious tubes bwe bugabira ezo ze tuyita main veins ennene kati omusajja bw'oba tolina misuwa ku butonde bwo be bano abakyala baga nti omusajja oyo tampoomera agonda bugonzi so akazigo kano ne kasipule kano kakuyambako bino bigenda bweru era nebweru tukoleyo ddala bulungi delivery naye wewera kuga tujjako lebo sagala abireeta enamba yaffe yadde soko giro tabula kachaka jawula kojja kankutabulire kachaayi kano ko nakugamba nakanywa luli naye nga atuuke waka mutala nambuuza kati olaba obutondo obwo bwenkuteereddemu kano tukayita ka v extra plus wete mukyala manyi mazaalibwage kati wano omusajja obala bubazi nga bw'okalaba wano ka v men extra omusajja obala bubazi nti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kati bw'otaweza lutuzo 15 ku 2 Kitonsa nva mu ddagala kacaayi akaganda kano abasajja twekuumira ku muti natajjukira omusajja gy'okoma okukola sex n'okuwangaala ng'oli mulamu bulungi nnyo zezimu ku ze tuyita sex zezimu ku ndoza twandikiyise tutya zezimu ku refreshments ezikakkanya omuntu
obwongo ne bubeera nga buli reluctant. Bw'otafuna sex n'ogenda ku mulimu buli kimu kyesiba. Kati gano amajaani tugayita Rico Organic. Ne bw'oba obadde olina kye tuyita poor blood saturation, entambula y'omusaayi mbi mu mubiri, kuba naye ereetera omusajja obunafu. Gye bayita guno oguyita mu circulatory system. Yes. Omusajja bw'ofuna kye tuyita poor blood saturation oba poor blood, n'ofuna kye tuyita poor blood saturation, oyinza ofuna ng'eri waggulu oba ng'eri wansi. Bw'ebeera waggulu tuga nti omuntu yafunye high blood pressure oba high palpitations. Tibw'ofuna high palpitation ejja kuviirako ebintu bino wammanga. Osobola ofuna kye tuyita bradycardia oba tachycardia. Bradycardia enkuba y'omusaayi entambula yaagwo eba waggulu. Tachycardia eba wansi. So tulina pressure bbiri. Omuntu alina okuba neeriwo entuufu. Erina kuba normal. Ngeri makati. Yes. Tulina teri waggulu, teri wansi. Kyova tulina pressure bbiri. Nti ya wansi. Pressure ya wansi, pressure ya waggulu. So kakajaani ako. Kana akajaani kakuyambako ko. N'abantu abayina omugejjo. Kubanga ebireetera ebyo byonna emisuwa gino gijja ne gifunamu amasavu. Omusaayi ne gwa tegukyatambula bulungi. Kawulira bulungi kawunyeko kawulira. Keekano. Kalimu eddekende. Kaliko amajaani gano. Ako n'omukyala ewaka basooka nfumbira mu kyayi. Era bano abakyala actually bw'okanywa ennyo ng'omukyala obadde ofuna hormonal imbalance. Omukyala ng'obadde ofuna obulumi ng'ogenda mu nsonga. Tukuwa kano ne tukuweerako ne mensfo. Mensfo ono gw'olaba. Oyo. Mensfo. Mens kiringa kiba menstruation periods for omukyala talina kusukka nnaku 4. Mu pharmacy mwekali kakendeeza obulumi bwa menstrual pain. Yes, omukyala afuna that menstrual pain. Mu pharmacy mwebuli? Mu pharmacy weekali bakayise mensfo. Mensfo lyayinza okukalaba naga nti mensfo k'abaami kitegeeza nti menstruation periods for baafunza ekigambo menstruation ne tukifuula mens then nefo. Omukyala genda okafuna kati kacaayi ako musajja wakanywako ndi seeti okukawuutawo. Kwata kacaayi kanywa ate ebyange obimanyi. Kwata kacaayi okanywa. Mukyala wange by the way mwagaliza amazaalibwa amalungi ate kasita nfunye kacaayi nange ngenda kutwala omukisa guno abakyala okwongera okwagala abaami bammwe. Wanze mukyala wo nali simanyi nti asobola okwagala ku mbeera efaanaganako bwetyo naye okusinziira ku kyendaba abakyala bangi bamanyi okwagala. Ate abaami tulekeraawo okujjukiza abakyala baffe gye baava kubanga baba n'embeera ebeere bajjukiza. So kati lwakuba nti wese tuwa bujulizi omwami oyo yajja tatambule nga motoka tusitula musitule. Andifunye ekifaananyi kye. Ndakufuna ekifaananyi kino Kojja. So omwami oyo yajja tatambula naye tulina ebyuma eby'omulembe nga bw'obiraba nti olwaleero omwami asobola okutambula obulungi. Ng'awo yina tayitawo motoka tusitula musitule naye katwaleero asobola okutambulira ddala obulungi ennyo. So tulina ebyuma eby'omulembe wano Bakitonsa buli kimu weekiri, so tutambulira ddala bulungi nnyo. Era divorce njagala abantu abali eyo omuntu ng'ayina obuzibu bw'amagumba, omuntu ng'oyina embeera yonna nerves ziyinako obuzibu, embeera tekyakusobozesa jjajjaawo sengaawo oba maama we ali mu kyalo eyo, gwe muleete buleesi. Ebyuma bino by'ogenda okulabako byonna bikola ku ndwadde ezo ez'okubeera nga totambula bulungi nnyo. Era abaami mbadde nkyabagira akantu kano omusajja bw'okakozesaako amatonda 5 divorce noonywa akantu kano amatondo 10 nga bwe ngakuteereddemu omusajja ekiro kyonna ogenda kubeera ku lutabalo nga teryakuba ku mukono wangi. Abasajja pakeji yammwe eri bweti kwata ku ccupa eyo Viga Men Plus. Yes, Viga maanyi
Then kwata kano ekigambo vigga chuli kanti manyi kwata ako kati omusajja mmuteerako kano package ebejjudde oba oli London oba oli UK oba oli Dubai oba oli Qatar oba oli luddawa California gwe nkubira bukubizi simu ezo zolaba wansi esimu ezo zolaba wansi zonna ziri ku WhatsApp gwe gendako tapping akufuna ku WhatsApp gwe atasobola kumfuna gwe tosobola zine namba ezo zonna kutuyina +256 759 100 200 +256 786 51913 776 4207 esimu ezo ziba ziri ku WhatsApp 24/7 ate nga bwozaawo ku screen gwe zijjeko genda WhatsAppinge naffe bashipinga bulungi nnyo ne bakikusanga oba oli Canada wa oli wa gwe tubeebuulizi enjawulo eriwo eno Vigo giraba tebeera bwe tuba tugisindika Canada tebeera mu form eno gye tuyita decoction form ebeera mu powder form kati nga bwolaba wano embuzola nti wannyogoga kati bwevaawo negenda mu kasana wali ebbanga eriwera ze tuyita medicinal properties zivaamu so gwe omuntu atulaba ali eyo ogimuweera tugikuwa ng'eri mu powder form tuorganizing eddagala erigenda ebweru netuuka mu mbeera nnungi abantu asinga obuyita bamanyi nti eddagala ennyonyi eno erina obunnyogovu bungi butta eddagala ery'amazzi so ate bw'emala okurandinga ne bajjayo emigugu egyo we bagiteeka mu kisaawe ekyererezi ate kirina omusana mungi ate egituukira ng'Edubai awo mu UAE omusana guli wali that's why twaimprovinga ffe mu standards zaffe tukola eddagala nga liri mu powder form waliwo ezimu ezisobola otambula nga sirapu kati ng'eno sirapu ya alsa obulwadde bwa alusa butawanyiza nnyo abantu kujja era wenjagala tutandikire ku bulwadde bwa alusa omwami amanye eddiru ateekeddwa okunywa eddagala lino kubanga bwe twogera ku infections abantu basobola bagamba nti infection twazikoowa buli musawo ava ayogera ku infections za njawulo waliwo UTIs waliwo STDs waliyo blood infection ne wabaayo ne zino kati nga zi H. pylori. It's an infection. H. pylori. Kana akawuka kaleta ulcers. Yes. It's an infection. Naye omuntu omugamba nti olinamu infection agamba nti bya infection twabikoowa. Buli muntu awo olwakebera agamba alina infection. Omubiri guteekeddwa okuba ne infections 24/7 eziri normal. Ze tuyita normal bacteria. Infections ennungi. Yes. Ze tuyita normal bacteria. Be basirikale abakuuma omubiri. Nti bwe wana developinga wakawuka akalaka tebanga zino infections endala. Nga ziryoka buli okabufa bulwanyisa bumala kulemererwa ne bulyoka butta buno obubeera buzze okukuuma obulungi so n'olwekyo infections weziri naye tuyiteekeddwa okuba n'obuuka obulungi kati bino ebintu bino bye tunywa ako kacaayi nga kulwedde kali mixed konna kaba kayitibwa katya ako tukayita ka organic tea wannenge gyempuli ninnya alya ebintu byaffe biri nakyo ebikoola olira akawoowa akali muno era amajaani gano tutaddemu sukaali naye kawooma sukaali oluwafu ali nakyo era asigala awooma nga sukaali omulala awo omukebe guno tuyinawo grade za njawulo katuyina zino 400 grams ne tubeera ne 800 grams guli omunene kati eno 400 grams omuntu gimweya ku mitwalo ebiri kitundu 500 grams omuntu mweya ku mitwalo 3 kati kibeeri gwe either otwala guno ku ebiri kitundu oba otwala guli omunene ku 3 naye ng'omuntu anywedde kacaayi kano ng'ogattaddemu akajaani kano abaami ate ng'ogasseemu ate omwami bw'ogattamu kano matondo 10 tuyita ekibanya okugwa n'amenvu kyetuyita ekibanya okugwa n'amenvu akabugumu aka akajja abasajja bangi nnyo bamalako ebbanga tebatuuyanye omuntu atatuuyana tosobola kumalako kana amajaani kana akantu kaffe byonna biri nakyo nennoterako kano sijja kukyogera naye nga product ezirimu anti zino gye tuyita emergency katwera olina omukyalo olina omwoyo zaayo z'amazaalibwa tuba tulina okufuna kano ka emergency nze nakuga divorce okunoonyereza ku miti
ebbanga lyenkumazeemu omuntu ajja buzina ngamba bugambe kimusumbuwa akwera bukubiza essimu n'ambuulira ekimusumbuwa nali omu ku basawo abagenda e Egypt okunoonyereza ku ddagala ly'obutonde habo nze sirinyangako nnyonyi nga ngenze kucakala bino byanjirinya naye akangende mu Amerika mwamalayo nedda ssebo nze ninnya ennyonyi nga mpitiddwa ngenda kwogera ku nsonga za butonde miti gino egy'obutonde era eno kano waliwo mu Ghana mukwano gwange akalina yakatuuma erinnya bakayita AK49 naye nga formula y'emu kitegeeza nti bwodda mu AK49 ebanga mundu etajaminga ekuba nani stop tosobola gisa nti eyo ejaminze kati n'omusajja atayagala kujaminga V-men extra kano omusajja kaviireko ddala kalaba edduka ate akabugo muko kakyajja nnyo nkyakuwa bingi then wakyo tuyita full package omusajja wakozesa ku masturbation omusajja osituka tudde mu mazima kale waliwo ayinza omwana atakozesa ku masturbation naye waliwo omusajja atakozesa ku masturbation taliiyo kubanga divorce kankubuulire oyinza obutakola kasabbuuni ne weebaka n'oloota omwagalwawo nga muli mu kikolo real masturbation ezo wet dreams oyinza okuba nga tokolanga kasabbuuni gwani atalabanga ku kifaananyi kya buseegu oyinza okuba nga tokolanga kasabbuuni n'olya nga owedde gwani atakolanga ku phone sex teri musajja takikolangako ani atasaba kasappe akasappe bwebona abakazi kuba akafaananyi ng'oli bwereere weetiyule kampeemu ani ng'omusajja ali ani atasabanga ku kasappe mpeereza bebi nawe kampeereze kanso njagala kukulabako ani atakasabanga mukazi ki atakubanga ku kifaananyi n'akiweereza omusajja kale ne batwali naked n'ekifaananyi omukazi olwolaga ebbeere lyo omukazi olwolaga ekkundi lyo omukazi olwolaga ekisambi kyo buba bwereere ebyo mukama katonda biteekeddwa kubanga bibike musajja wo yekka yabiraba bw'okimulaga bw'oti oba omwesitazza era kankuweeyo kino ekintu Yesu Kojja musuubira mwenna enkomerero si kyekyo era bayibuli zibasomesa nti enkomerero gyeri nife obusiraamu butugamba nti enkomerero yeeno abakazi baliyita obwereere abasajja baliganza basajja bannaabwe yenkomerero mbuulira tebiriimu enkomerero yatuuka dda n'abakazi baganza bakazi bannaabwe enkomerero yatuuka dda abakazi bayita bwereere ogenda olaba ng'omukazi empale yonna gy'ayambadde gyeyisiza olabayo ekinnya ky'empiso gye baamukuba mbu tookiraba ebisambi okoma omulaba okutuuka ku kapala ak'omunda baliyita obwereere enkomerero yeeyo so kati buli lwolaba ebifaananyi ebyo omusajja n'okyuka mu katono eyo masturbation gw'asituka omusajja n'otafuna mukazi eyo masturbation teri atagikozesangako naye bizibu ki ebivaamu bw'okozesa ebintu ebyo bikutuukako omusajja alina ekirungo tukiyita seminiferous tukiyita testosterone hormone testosterone hormone eyo yeeraga omusajja okusituka n'okuwangaala musene mu kusobola okudda wabula eyambibwako ekintu kimu ze tuyita spams omusajja atalina spams tasituka era ekireetera omusajja okusituka zibeera spams buli wezibeera entono omusajja asituka agayaala bwe zitabeeramu omusajja tasituka kitegeeza akasuwa omusajja alina ensuwa ekuuma spams eringa bulaba omukebe guno oba eringa bulaba eccupa nti buli lwejjula bweti netuuka ku mumwa eba eyagala kuyiika egenda kuyiika eti omusajja emufoosinga okusituka spams ezo n'aziyiwayo bw'amala okuziyiwa ebbanga lye zinaamala nga tezinnaddako lyebbanga omusajja lyagenda okumala nga tannasituka bwayiwa ogusooka bwe kinaba kimutwalira ennaku bbiri spams production y'okuddamu okujjuza spam kisoboka okutwala ennaku bbiri bangi nakuga nti nze neegatta lwa sande lwokka lwe mba njagalamu wano we mwetaagira full package Kojja
olunaku olwali saagala tugende nnyo twagala tunywe nga next time tufuneyo tutandikira package y'abaami gye bawadde omwami bw'aba afunye package eno omukyala afuna package ki? Omukyala afuna naye package eyiye omukyala naye afuna package eyiye kati abakyala buli omu afuna gundi eyiye otim nacho tight ako kakwa kamiima mpa ku kajin wash lady oil kama eno lumiima gin wash lady oil leetaako omukyala package y'abakyala gin wash waliwo n'akalala wano eno nacho v extra gwefuna kano omukyala w'omosirike kano nkibagamba nnyo tulina size z'enjawulo endala eroko ebintu ebikavalinzeewo sina bwe mbijjayo tulina size ez'enjawulo kano gwe omukyala kakozese wooma sirika otim nacho tight weewumbewumbe wezze wamu musajja atuuka okuyingira omugee nti gwe onsookeddeko leka kugwa eddubi abakyala bangi nnyo abeera n'omwami omwami n'agwayo negwayo kati ate nofe abasajja bwe weesanga nga tulina neza nads nazo ne weesanga nga nazo ziguddeyo teekateeka ya gavumenti yagabanga ensigo eza nads ozijjukira azirina bulungi nazo zigwayo kati omukyala weefunzefunzeko omwami ayingire nga awulira nga kuli ku mubiri ezimu ku package mubaamu kano ka otim nacho tight otim tabs gano makerenda twagakola miti gyaffe egy'obutonde ku kiyira abakyala simanyi nsulo sikyalina biki otim tabs kano oba okimaze then kano nagambye nti gwe woomosirike tulina kano abakyala bangi nnyo musumbuddwa infections nga zaatuuka n'okubeera nti zabaleetera akaswa kabi omukyala ka gin wash red oil kakozese osirike nakano mu pharmacy gyekali nemba Kitonsa Herbal Group branches zaffe zonna zeekali kwa tuna branches ez'enjawulo owe Masaka teweetaaga kujja genda ku Muto complex ku level ey'okubiri owe Mbalala genda ku Musime Mukama Arcade owe Jinja kuyiganga road yes tulina ebizimbe bina bingi ku branch owe Jinja genda kuyiganga road okulinana Sulaiman driving school owe Mitiana genda ku kizimbe okuli radio Mbona FM Mitiana ewa wammwe genda ku Kasozi Kasimbi Busimbi okamanyi manyiwa Kasozi Kasimbi Busimbi kyamaawo nja kubuuzaako ku omukulu Dr. Gordon Sematiko director Mbona FM ntumirako abambona FM nagenda ko no njagala nkole ku Mbona FM waliwo Sise akolanga manager waliwo Kalamwa Apidi waliwo abasaimo Semanda Mbona bali amanyi Mitiana era ye radio esinga okuwulirizibwa mu Greater Mitiana nungi nnyo bantu mugikozese naye naawe genda wayagala okwejjanjaba ofunewo products zaffe ez'aba Kitonsa then kano kabeeramuko ku infection okubalansinga pH y'omukyala kuba omukyala pH ye bw'ekyankalana obuwuka obumu bufa waliwo kinyaga kubuuza kujja temulina kano ak'abakyala kakosa okweyonja keekano ka gin wash soma wano gin wash red oil badde nyina okubuuza ako kyala drops zibeeranga 2 zokka onaaba bulungi nnyo okanyeenya ng'ogenda kakozesa onaaba bulungi nnyo ne weesiimula n'omala okkala n'okwatako amatonda 2 gokka n'ogateeka ku lugalo bw'oti amatondo gano 2 ogateeka ku lugalo omukyala n'oteeka mu kitundu kyaffe ekyo ekyekyama kajja kukirongoosa bulungi nnyo oyinza ga lwaki nkanuuni ekintu kyonna ekigenda mu kitundu ekyekyama oteekeddwa okuba ng'okiteeka mu kamwa noli wandaga amakerenda ga express geegano nti nagwo osobola okunuula geegano ye nkatadde waka otim nacho tab ka ot tabs kankuweyo wano akalala kaakano kenda lino oliraba naawe nuunako anuune lyaki Kojja lyonna eri likaawa nuunako owulye
kati ate bwe naaba ne tap era n'omusajja ateekeddwa okuba ne spams anooneko kulwekyo kanako ako n'omwami naye batona spams ntono era naawe oye onuunako makerenda nga 5 nera package ompadde olwaleero mpulira n'omutima gutandise okunkuba weesirikire njagala otuuke waka tukakasenti ddala birthday so kati abaami temwegaya temugula ddagala ly'amaanyi ga kisa bakayise kaakano soma wano bakayise otim otim ako otitabs otitabs n'obufaananyi bwa weesirikire so kati omukyala omwami tonywa ddagala ly'amaanyi ga kisajja nywa eddagala ligenda okuyamba okuwangala museene mu kusobola okudda waleyo abasajja wonna awo weeri bagenda luutu emu tebakomawo bakozesa eddakiika ntono tebadda kikutwalira ebbanga ki okuwanga ogenze luutu awo ewedde bw'oba okozesa kino okutwalira ebbanga ki wakati w'eddakiika 3 ku 4 okudda okukomawo singa kigenda biyoni eddakiika nkyuka eddakiika 7 ne kigenda eri omukyala amala okubivaako kati ate bw'oddiramu okusituka gwenkera ate omukyala oba inatandika mutandika buto kubanga naga nti omukyala atandika okunyumirwa sekisi nga muli wakati w'eddakiika 10 ku 15 first round second round wakati w'eddakiika 2:25 naye abasajja muli baddakiika 3 ekinnuma ne mubanja amazzi kati omukyala mu ddakiika 3 tumpadde mazzi eddakiika 3 amazzi agajjiwa wewa Kojja Kitonsa olunaku olwo tutambudde tujja kuba tukoma mu kitundu ekiddako tulina bingi ebyokuyiga lino eddagala eriri wano lyonna lyakusomako lyonna eriri wano abaami abakyala buli kimu naye kacyayi kumpadde kano nzikiriza nkalaga abaami abakoze emyaka gwe olina jjajjaawo olina kkojjaawo naye nga alina prostate okugaziwa twakolera hem prostate tabs amira empeke emu ku makya emu kawungeezi 1 times 2 yes empeke emu ku makya emu kawungeezi bw'aba ayina nga kiri mu tertiary stage kigenda okutuuka mu kansa omira empeke emu emirundi 3 naye bw'obanga okyali no mu benign stage omira kamu emirundi 2 enefunza gundi eri prostate abaami abasumbuya ne prostate enlargement abamuzimba mbalaba tekyali nno kuba muzeeyi n'emyaka 35 omusajja agaziwo singa omusajja olwala infection n'ogaana okuzejjanjabira mu budde eyo anti abasajja naga nti omusajja w'omupimira nti akyali mulamu kukola gye tuyita kengere exercise yeeriwo eyo sajja olina okuyimirira n'okwata bwana mukulu ku makya ng'ofuka n'otumbiiza gyoyita kengere exercise tumbiiza naye kati basajja bameka bakyatumbiiza oba balira ku ngalo kitegeeza urethra yagaziwa urethra eyo bw'emala okugaziwa kitegeeza egenda kuzaala prostate enlargement ekivaamu kano kufunza gwe mira hem prostate tabs twazikukola omusajja ozimirako nga bwenkunyonyodde naye bwe tonnaba kugaziwa okwerinda si buti katandike kati gujje ng'omira ojjomira era ebimu ku birungo bye twateekamu byakakasibwa nga Pronas africana emu ku main ingredients ze tuyinamu Pronas africana. Pronas africana tumumanyi nnyo ku prostate enlargement era byebimu ku miti gye tusinga okukozesa nga abantu bafunye obuzibu bw'okugaziwa prostate enlargement. So mba Kitonsa Group emiti gino tugyerimira wewa era bye tukola wano byonna kyagenda kulaga ku katono ku nnimiro yaffe then oluvannyuma akuleetebwa tweyanzege olwakadde Kojja okuba nti tubangula abamu tetumanya Kojja nga tumaliriza obutiiti obulina mugaso ki dakiika ng'emu obutiiti buno bulungi nnyo ku bakyala soko kinnyonnyola ekitegeere obutiiti buno bulungi nnyo ku bakyala. One, gwe omukyala ali eyo ng'olina omwami wo tateredde abuukabuuka dde nadde eri tukuteeramu superlock musajja wo ne yeetoolera mu kiwato nga bw'olaba akatiiti kano nga gwe omulina ogwo superlock tugikute bw'otugamba nti oyagala ka decoration tukakuwanga bwe kali bw'ojja ng'olina ekigendero nti divorce abuukabuuka simutegera ku BBS awo
anti ku BBS nabo bawalabanga ab'omulembe waliwo awo kiwala kyange kitashi tashabi tosobola kukola naye ng'oli musajja n'osigala kyekimo era nsaasira Jackstar akola naye ekiro waliwo muwala wange awo producer era bamuyita Betty namukwaya omwana oyo naye tosobola kukola naye kiro n'osigala kyekimu leeta Diana Nabatanzi sibyogedde Nabatanzi yakomye kasukaali yakomyewo era nja kuddamu nkakyaleko inshallah so muwala wange Diana ni kalungi ne hafi muddemu munkyazeemuko kasukaali bulwotula mubiwale ebyo nange mba nfuna vibe nange mba nfuna vibe wano mu kiwato gw'omukyala kasitojja ng'oyagala kakulookinga mwami ng'onzize ebbali Kojja kitagala ekivubuka kyange nkyagala naye kitagala nasooka nkikuzingira nti super low era muwala wange bw'aba divorce ng'abikola bijjekawo essimu mu mpolampola nze sijja byogera agenda akusange na katiiti mu kiwato ogenda okulanga buli lunaku yakubira nga tonnatuuka oba nze gye nkupiikinge oba nkole ntya nze Kojja Kitonsa enamba zaffe ez'essimu zezo zolabye wansi essimu esooka eyo eya 0776 646 42 giyiteko onkubireko oba perezako ka message ko ombuli bye weetaaga then tuyina essimu yaffe eyo endala eya 12 0759 00 essimu eno giyiteko obeere nga osobola okuyamba era n'essimu endala eyo eya 0758 65 19 13 abakyala okwewunda kyekirina okusookerwako ewaka n'obusiraamu butulagira omukyala weewunde kibola kizibu yosanga omukyala omusiraamu nga tawummudde ennyindo nga talina kakomo nga talina weerunge kasitoba nga weeterereza mukyala wo ate naffe abasiraamu tuwe bakyala baffe bwe weegomba akatiiti kamugulire bwe weegomba akakomo kagule bw'olaba omukyala ng'awummudde ennyindo n'omukyala wo mutwala awummule ennyindo ebyo bintu si byagundi tekirimu toba oba okoze siriki oba ki twewunda abakyala mukyala tubagulire eshaliyo ennungi ayakayakane naawe otuuke wako ogambe nti ya rabbi Allah yampeesa emikono ebiri zejezesenkubuulira amazima divorce nze omukyala wange mufaako era mugaa nti oyagala kugenda kukola kaki tiyajagala kugenda kugula ka sharia ka mulembe kazze era aba abindaga ati ku ssimu ati Kojja kano ka sharia nga kalungi bwenkambala ate nange bwentambula n'omukyala nga anyumye kimpa amaanyi naawe omwami bw'oyambala ne mukyala we abakyala banene bamwegomba Allah ng'akwongera riziki Allah ekitubimisa riziki sente zino ffe nnyini ffe tuzeesigaliza n'oba nga tolina gw'osobola kuyamba ate riziki ejjo osoose kuyamba ba mu njuyo nze Kojja Kitonsa simu ziyiteko ndi wano Mmengo okulira Medicinal University ku Facebook Kojja Kitonsa ku YouTube Kojja Kitonsa ku TikTok Bakitonsa Habo Group nze Kojja Kitonsa baagaliza obudde obw'essanyu Allah atakuumira mpeera abankuumire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wewa atajja masuka wano mbere bulungi tukwatagane mu episode eddako awo ndowooza Kojja tujagendera ddala tujjagenda ku misomo egy'enjawulo tujja tutuulako ko ne ku nnyanja abakyala tubabuulire abaami bano waliwo akantu kenala ku TikTok akatrending omusajja akutte mukyala wa mututte ku kidiba njagala kibeerenga kino lwaki ompa kino beere bulungi mweraba